Mugaka gwawe essaawa eno nkuleetedde omwogezi wa police Patrick Onyango avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Joe ya Bobi Wine okubeera nti yabulokingiddwa. Agambye nti tebannaba kubeera nga bamubulokingako, yeeyagadde okubeera nga ate alinnya piki. Okube campaign okubeera le omalize okende. Naye si okwagala kuteeka oba okusiiga enziro security and batulemeseza tetwakoze bino edda yita buyisi uno ngabale tujja wano mbulidde driver wange nti tetuyita director okukyagwe wawawa tufune engeri gye tuyinza okusala jam tutuke mu budde. Naye singa twagambye nti katubeere wano ku jam balengera kutuuka wano ki sawa nnya kati security ekugamba nti manya nti okuyita wano gya kutuuka eri mu bwangu mu time okube campaign oveeyo yitaawo tuwegaana togamba totekawo mpuutu totekawo embeera oyo ogenda kokola ki ogamba nti security enemeseza nga security tetusobola okulemesa campaign zo kyetuyinza okukola okuwa buwi security okuwa buwi obukuumi okulaba nti okuba campaign mu ddembe mu mirembe nga tewali obuzibu. So kati ekitegeeza ono naye kyeyabalabisizaamu ono okulinnya presidential candidate okulinnya piki ng'ate yakulembeza nti poliisi enemesezza. Tewali byayagala okukola bibye naye ffe tubalagirira kyokola bateekwa okugoberera. Afande, did you confirm mwakakasizza abantu aboogerwako abafiiridde Vivian abatali? Report eyo bale sinaba kufuna naye nja kufuna omumpadde akadde nja kufuna nja kubulira. Nga tuvuddeko ataawo katini ye Honorable Mathias Walukaga avuddeyo n'abeera nga yanukula Mpuuga ku bye yawulira bye yamwogerako nti oyinza otya okubeera nga owa kaadi omuntu w'akadongo kamu n'obeera nga ate oleka lawyer Sseggona. Olisa kulabirako ekirungi Bwakabaka bwa Buganda kati omuntu bw'ayimirira n'agamba mbuno mujjawo mutya w'amateeka ne muleeta ow'akadongo kamu nini kyayogadde yakitegedde bulungi nnyo lwako batugamba nti not every nonsense is supposed to be responded to. Mawulire gano nga nvaawo munange nze gwe mulaba wano nze Samakasi mulumba wa Lukagadduka ekibamu Sabasaba nze abadde meya wa Kenya Town Council National Unity Platform ekulembera president wa Uganda eyalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda amawulire ge mbaleetedde nze nafunye kaadi ya Busiroisi. Mathias Walukaga yeeyongedde maaso okubeera nga akoona abantu era obuyimba bw'ayimba obuwulira. Kankuwene kano kagambye nti abantu bamubuuza Kiwuugulu Part 4 nti ejja maaso awo. Eno prison break yennyini ng'ey'omuzannyi Michael Scofield Kiwuugulu yasiwa talinaawo wadde akambe yatolosa ayina n'enkebete so ne bannyabo abantu bangi badde bambuuza tinakoma ku prison break Kiwuugulu Part 3 naye Part 4 Kiwuugulu yalagawa nga atolose ng'amaze okutta kamishona w'amakomera n'afulumira mu byambalo n'atolosa n'abasibe. Kakati Kiwuugulu yabulirawa mumpeemu ennaku ntono nnyo ngenda baleetera Kiwuugulu Part 4. Eggwanga lyagendamu n'akomawo ate mu Uganda yakola mulimo ki n'olwokuba ye taliko owakubba era biki bye yakola ate ng'akomyewo era yagenda maaso n'okubba. Kiwuugulu Part 4 ajja. Nkusaba liking video sakugendako mu comment section obeere ng'ombuuzaako ompya obeere ng'osubscribinga bingi bikyajja.